omwami wange awonye okutugibwa, awonye akalabba ka Muhoozi Byanyima, essanyu lijula okumutta. Bobi Wine ku nsonga ze zimu eza kkooti okusalawo nti teri civilian alina kukozesebwa mu kkooti y'amagye. Ate munnange Balamu ate enyoono waffe nga bulijjo ye credit agiwa gavumenti, atuwaanidde gavumenti ya General Museveni nti nno ekyo kiraga demokrasiya w'amaanyi. Nkugambye munnange essanyu eri muka Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima, ono musanyufu agambye nti bannange ebyo bikyali naye mubadde mukimanyi nti Muhoozi abadde ayagala kutuga mwami wange, abadde ayagala kumutuga Winnie Byanyima. Kaakati munnange bino biri bwe bityo goyinza okubiwakanya, naye mujjukire Muhoozi bwe yagenda ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti ku Heroes Day agenda kutuga kuteeka Besigye ku kalabba, naye ndowooza yali ategeeza nti essaawa yonna oyo agenda kugwako fa. Kakati Winnie Byanyima atutegeeza n'atugamba nti Besigye munnange awonye akalabba era yeebazizza bannayuganda, bannakenya n'abantu bonna mu Africa n'okwetooloola ensi yonna ne ba human rights defenders okwetooloola ensi yonna, okukosa ne kkooti ensukkulumu okubeera nti nno yasobodde okubeera ng'esalawo bw'etyo. Winnie Byanyima agamba nti nno munnange newankubadde nga omusango guno guludde emyaka 4 nga tegusalibwa, naye obuwanguzi bwatuukiddwako era bw'atyo n'atendereza pressure abantu gye baataddewo, n'asiima n'agamba nti ebadde effort y'Abannayuganda, gabadde maanyi g'Abannayuganda, Bannakenya ne global activists bonna okutwaliza awamu media wamu ne social media advocates, mwenna mwebale kubeera nti mugatta wamu amaloboozi okusobola munnange okuteekawo embeera obwenkanya ne butuukikako. Kakati munnange agamba nti Besigye baawe awonye okuttibwa Chief of Defence Forces. Jjukira nti Byanyima abantu bano abamanyi bulungi nnyo naye babeera boogera mu ngeri y'ekifalisoofa asobola okukitegeera. Kaakati muganda wange gw'oba okyali awo, abasajja babadde bapulanika kutuga Besigye. Omuntu omu yabadde abuuza nti kkooti masho yali badde esalawo atugibwe. Mujjukire nti waliwo kkooti masho gwe yasalira ogw'okufa, omusirikale omu gwe yasalira ogw'okufa. Kale munnange ebadde etuuse naawo okubeera nga bakozesa omukisa ogwo gw'abannantagambwako okubeera nga munnange bateeka n'abantu, basalira n'abantu egy'okkalabba. Balamu Baruhagare nga bwe kiri nti munnaye ku mbaga tekubulako musiiwuufu nga bulijjo tannaba kubeera nga atunnyonnyola ku nsonga ze yagetaageta wano nga yeegaana omukutu ogwa X ogwa mukama we Muhoozi ng'agamba nti waliwo abaaguhaakinga ng'alimba, nga amaze okulaba nti palamenti bamuyise mukama we. Museveni juzi yavaayo n'agamba nti ebyo Muhoozi byawandiika ku mukutu gwe gwa Twitter bula nga yemwabiraba ng'agezaako kunnyonnyola ensi. Ate yali yeetondako nadda nga yeetondera eggwanga erya Kenya. Naye kakati nti Babalamu bo munnange baliwo okubeera nga kwegamba bali awe batyo, kulowooza tekubabeerera kumpi nnyo, kuli wala nnyo, naddala bwe kijja kukubeera nti nno kulwanirira ddembe ly'abuntu. Waakiri ateekinga advantage nti bano bwe baasiba alina okuba nti agenda okubatunda ewa General Museveni n'alyayo akasente nenda bakkiririza bwe bityo, ye trader. Kakati bw'atyo Balamu mu mbeera ezo avuddeyo n'agamba nga State Minister for Children Affairs Balamu Atenyi n'ayaniriza ensala ya kkooti ensukkulumu obutakkiriza kkooti masho kubeera ng'ewozesa ba civilians. Era kino ye mu kukinnyonnyola agamba atya
jukira nti kibaddewo ng'alinga atabaddeyo n'Nuupu bonna ababadde bawozesebwa mu kkooti z'amagye abadde akiwagira okuleka okwagala okubakkirizisa mu kkooti ze zimu so singa yagamba nti musoke mubajjeyo mubatwale mu civilian court awo nze nve ntandikira awo naye bwe babawozesa mu kkooti y'amagye sijja kikkiriza twalimukkiriza naye kakati bw'ati avuddeyo n'awana gavumenti nti gavumenti eri committed nnyo mbu gavumenti eri committed okubeera nga epracticinga demokrasiya era ate enye nga bwe kiri nti munnange omukutu gwa X kwe babeera nga beegiriisa olwawaana Uganda's governance system ng'agamba nti eno ezimbiddwa mbu yazimbibwa ku independent arms ku bikono ebiri independent okuli ekya palamenti okuli ekya executive ne judiciary. Palamenti tugimanyi, executive Museveni ne baminisita be, judiciary Lesiga Eddamuzi. Kakati ono nno atutegeeza nti ensalawo ya kkooti eyongera okubeera nga ekakasa nti nno mu Uganda obuyinza buyawuddwa bulungi nnyo era n'omugaso gw'okwawula obuyinza era ekyo n'agamba nti demokrasiya awo waasibuka. Demokrasiya awo waasibuka Balamu Atenyi. Era n'ayongera okubeera ng'atendereza General Museveni nga bulijjo amaliriza bw'atyo amutendereza nga ow'omutawaana ennyo obukulembeze bwe obufuzi ffe bwe obufuzi era n'amuwa credit olw'okushapinga demokrasiya wa Uganda okuviira ddala 1981 naye abantu abafudde awo bamanyi omuwendo Atenyi abantu abafudde awo naye ng'ate era still tukyakaabira demokrasiya tukyebuuza baafiira ki tukyebuuza nti baafiira ki naye munnange nga bwe kiri nti kakati kkooti emaze okusalawo bagenda kuba bakyezza ekyo bagambe nti mulaba esimugamba tewali demokrasiya kakati nga babaddewo naye nga beerabidde nti wamaze kubeerawo kazito k'amaanyi nnyo ebintu bibakoze eki bibazitooweredde nga bwe kiri nti bw'okola ebintu ng'oli offside era buli kimu ky'okola kibeera offside refu aba ayina kufuuwa bufuuyi ne basimula kakati muganda wange awo baasimudde okukwata kwa Besigye oba oli awo kwe kuzuukusizza n'ensonga z'akabazunguluka baali badde oba oli awo bazizingira awo nti Ddolo yali badde ayogera na birala nnyo oba oli awo naye kakati muganda wange bagenze ne babeera offside mu kukwata Besigye ekinya refu n'afuuwa ne wabeerawo okusimula nga bazza ku sayidi yaabwe kitegeeza nti bali ku defensive. Kakati Bobi Wine nga yakulira ekibiina ki National Unity Platform gwe tumanyi obulungi ennyo mu kuliidinga struggle ono naye yeebazizza nnyo kkooti ensukkulumu okubeera nti nno yaweze ekyaba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kkooti y'amagye era bw'atyo atutegeeza nti mu myaka 5 oba emyaka mingi agambye for years tuludde nga tukonda eminga ekintu ekyo unfair trials era nga kino kibadde kisaale nnyo mu kuyisa obubi bannayuganda mu basalira emisango mu ngeri y'okubatulugunya regimu kyebadde eyimiriddeko nga ekikozesa ddala nga muganda wange ekyokulwanyisa eky'amaanyi okusuppressinga opposition okusinziira ku Bobi Wine agamba nti okuviira ddala 2020 agamba nti abawagizi ba Nuupu abali eyo mu 2020 bano baawambibwa ne batulugunyizibwa ne batwala mu kkooti martial ku buwaze era bw'atyo nti ensalawo ya kkooti agamba ekisangudde amaziga g'abantu 10,000 babadde bakaaba olw'okubeera nti nno munnange babadde babatwala mu kangaroo court ate nga
tukimanyi bulungi nnyo nti eno omuntu owa bulijjo tasobola kubeera ng'afunirayo obwenkanya byetaaga byabwe by'amagye kubanga nawulira nti mu magye mbuno omukulu ayinza okuyita eyo mu gundi zaabwe eyo mu barakisi zaabwe mu training nga batraininga n'akuyita galamira mbu ng'amaze okulaba nti oyinza okuba olina olugezigezi kati ye ayinza okubaako n'engeri gy'akola ki bamaako engeri gye babatulugunya ayinza okuba ono kibooko gwe n'omukuba ng'omusaasira ne bagamba oke kale kati gwe galamira bagamba olwo kati mukankabule n'akukankabula naye nga gwe just baakuyise buyisi just ng'oli yaziza omusango nti mukube tolinaawo ddembe egamba nti abanenze nga mbadde saagala kukuba ekyo kikukubya kati ago ge magye kati kangaru kooti yaabwe kooti maasho yaabwe tribunal yaabwe yeetaaga bo nga bo kubanga bo munnange bagendera ku mateeka tewali kuwakana kakati Bobi Wine bw'atyo agamba nti b'ofiisers bangi mu magye nabo bayisiddwa bubi nnyo basabing officers nga beetaaga fair trial mu transparent and independent judicial system naye etabaddeewo kale bw'atyo n'akuba omulanga eri essiga eddamuzi nti kale liwadde ensala yaayo wano kooti etulaze nti eri wamu n'abantu naye basigale nga bagoberera amateeka so si bulagiro by'abantu buntu. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo ategeezezza nti abasibe bangi abanoopa bali mu makomera era nga bano bw'atwalibwa mu kooti maasho kiba kitegeeza nti abo bonna bagenda kubanga emisango gyabwe giwulirwa kooti ez'abantu. Kati n'abo abaasalirwa emisango mu kooti y'amagye kitegeeza nti kati balya butaala kati nga akirewo kivumbi. Secretary General owa NUP yategeezezza nti ono jjukira nti bodyguard wa Bobi Wine baamukwata ne bamusalira mu kooti y'amagye era ne bamuwa remand. Kakati okumuwa remand nga alina okuddayo kweripotinga buli wiikisi 2 naye ate nga talina kubeera ng'asukka Kampala era David Lewis Lubongo yatugamba tulumu baagendako naye Suruti naye bwe baakomawo kooti n'emutiisa ey'amagye nti egenda kubeera nga bayiro ye egisazaamu tebamukkiriza kubeera ng'ava Kampala. Ne kati essaawa eno alya butaala kuba kooti teriiwo erina kusala misango gyabwe nga gy'abajaasi nti junior officer yakutte mu nva za senior officer oba bwe bityo misango gyabwe nti mama yengi ya Pole nti katini ono yagibuuse n'addeera nti bateekawo katini bati kakati bano bali eno buno bufumbo na buno bufumbo oli yeeyiringudde n'addeeri bwe bityo embeera eyo bagyagala nnyo bo bangi nnyo tebaagala kugivaamu era kyekibakubya abantu ababulijjo emiggo kubanga abantu ababulijjo boogera ku mbeera embi gye balimu waliwo baba batafaayo nga bali kimu totubuulira muzeeyi. Uganda Law Society ekulembera President Ssemakadde Isaac bano batutegeeza ne bagamba newankubadde nga munnange okukeerezebwa kubaddewo naye mu musango guno ogwa Attorney General versus Honorable Michael Kabazinguluka bagamba nti bubadde buwanguzi bwennyini era buwanguzi bwennyini mu nkola ey'abassemateeka wamu n'eddembe ly'obuntu okubukola mu Uganda era bwe batyo bagamba nti baaniriza nnyo esiga eddamuzi kyerikoze era nga ligezezzaako kuba nti at least litunula mu muntu owa bulijjo atalinaawo munnange mwasirizi ayinza kubeera ng'amuyamba mu nkola ey'amateeka bo eva rule of law eba teba ku saidi yaabwe. Akati bagambye nti newankubadde justice delayed has been justice denied for countless Ugandans ababadde babonaabona mu kizikiza ekya military justice. Naye kale bagamba nti akatono kazira mu liiso tugenda naako akaliwo nga bwe tulongoosa ebirala